Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi anti neera nga bwe budde mugamba muti abaana b'omaka muno saaka batuze b'oku mutala guno kansubire mbaddeyo bulungi era nga mbebaza nnyo mwenna ab'e14 ku platform yaffe ya YouTube at Impressions Plus Family ate nga naawe atanaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda kubanga ffe essaawa eno katikati tuba tusimbudde. Hi Lady Maria, let me hope you well. Munange, nina obuzibu bwempitamuko naye nsaba amanya gange gasirikire nawa gyembeera. Lady Maria mbadde mu luwummula olw'abasajja olw'ebyo ebyali byantuukako mu relationship yange yasembayo. Naye munange, bbanga linamala nga neekuumye era nga nsiriikiridde newaddemu obudde nagenda nesinkana omusajja. Omusajja oyo namusanga nno gaddumira eyo. Nampa ennamba nalina ebyange byenkolako nabo baalina ebyali bibatutte. Yampa ennamba y'essimu naye olw'okuba akatono ke twali twogeddemu nali nkitegedde nti yali mufumbo. Nalwawo ddala okumuddamu. Natwala obudde bwange nga sinamwanukula nga nkyagezaako okulaba oba okusalawo kwe nali ngenda okukola kwali kutuufu. Naye ng'era bw'omanyi ebyobulamu nalwaddaaki ne ntendebererwa. Bbaawe atalemererwa nange nalemererwa. Munaye twateesa ne tusinkana ne tubaako bye twatula ne twogerera ddala kubanga nalina okumanya ekituufu ekigendererwa kye kyali ki era ye alowooza ki era singa omukazi ategeera ensonga ezo agenda kola atya era ali ready kumuprotectinga atya kubanga kwokuba nali nakkiriza okwagala omusajja omufumbo nga nkimanyi nti musajja mufumbo. Twayogera we twamala yavugana nzizaayo ewaffe. Yali musajja ali very respectful ate nga mukwata mpola. Enkeera natwala obudde bwange. Njagala mukubireko mubuuzeeko naye leero kuno we nakuba essimu omukyala ye yagikwata. Yavuma nze naye saamwanukula saamuddamu kigambo kyonna nasirika kubanga nze nali mu nsobi. Nangamba weesonyiwa omusajja wange. Ba ku musajja wange tomanyi gye tuvudde. Muviireko ddala mubeere wala ne mugamba omusajja wo nja mubeera wala munange. Toyomba tokayaana omusajja wo ngenda kumwesonyiwa sagala okitwale wala. Nansindikira ebifaananyi byabwe eby'emikolo. Nansindikira ebifaananyi by'abaana baabwe. Like buli kimu ekyabwe kyali kibakwatako. Yayogera bingi bingi ne mugamba maama bamukakamu omusajja ngenda mwesonyiwa. Era nasirika okumala akaseera omusajja ne mwesonyiwa. Yakubanga amasimu ne ngana ogakwata. Yaweerezanga message ne ngana okuziddamu. Nasirika omusajja ne mwesonyiwa. Naye omusajja yamala emyezi n'emyezi nga nnemeddeko. Bali lumu ne ngamba yekyennyuka mukwata. Nenkwata essimu ye. Omusajja n'annegayirira n'angamba mukwano mpuliriza nze. Namugamba byonna ebyali bibaddewo wabitegeera. Wategeera nti mukyala wo yankubira essimu. Wategeera nti mukyala wo yategeera ebyali bigenda maaso wakati wange. Ate mukyala wo namusuubiza nti sigenda kuddira ngenda kwesonyiwa. N'angamba munange nze njagala ggwe nze akwagala oli muveeko. Ebyo ebyaliko biveeko. Fokasinga ku byange nze nzaayagala ggwe. Lwaki owuliriza omukazi bye yakugamba? Nze bwe mba nkusuubiza nti nja kukubeererawo bba mugumu nja kubeerawo ku lulwo. Munange nga tuddamu nga tutandika kwagalana buto. Nga twagalana nakabanga akeetooloolera ddala. Naye olunaku lwali lumu oba ku olwo ki ekyabaawo ngenda omukubira essimu emisana omukyala yagirina n'agikwata. N'agamba ggwe nnyabo n'agamba weesonyiwa omusajja wange. Bakusimye omusajja wange lekeraawo mukubira. Leero naye ku luno navaako ne ngamba nedda tajja kunjikiriza nga bw'ati. Ne tuvaawo bubi nnyo ne mugamba ggwe fuga bbaawo so tofuga nze kuba nze ne bwe naavaawo. Era omukazi omulala ajja kujja. Manya ngeri gy'ogenda controllingamu musajja wo si nze. Tolina controllinga nze kubanga nze ye kyandaga nze kye ngenda nakyo kati naawe kiri gy'oli okugenda ne kyakulaga oba okusalawo okukola ekirala. Bw'olaba nga akulaga nti nze gw'ayagala gw'omanyi naye nze andaga nti nze gw'ayagala era nze nfokasinze ku musajja wange si ggwe kubanga terinkwatako ebibyo naye ate era si nze gw'agenda okoma bw'abanga alina ogw'omuzinga gwe gwakulema okufuna engeri gy'osobola omuyimirizaamu gukola ajja kufuna omulala. Munange era munaddamu omusajja ne mwesonyiwamuko. Nga mpulira nkoye stress naye ate ekizibu ekyaliwo nti nali ntandise omwagala ebya ddala kubanga yali ampisa. Pozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkuruma Road Suite M663. Sabulunje yali andabirira yali anfaako and he was a very loving man nga njagala ebinyumira nga njagala ebirungi kati nga nange ndaba sigenda kwesonyiwa musajja anjagala lwa mukazi. Twaddamu ne tusigala nga tulabagana mpola mpola era buli babanga bayombye nga nze nabayombesezanga era nkubira n'angamba omusajja nti twayombye naye byavudde ku ggwe bw'atyo twagendanga mu maaso bwe tutyo ng'agenda akikola bw'atyo nga bwanyumiza bwankubira n'ambuulira
nze nesigala nga njagala musajja wange kubanga gwo amazima nali ngudde naye mukwano. Munnange n'atuuka ekiseera ne ngamba engeri gye ngenda okutambula bano tebajja kunteekako pressure kuba nali mpulaninga kuva mu Uganda kuba kugendaga kukola. Sijja kayana nabo. Bwe natuuka ekiseera nga ntambudde bajja kwetereeza. Mune ngenda ogenda ku medica esembayo okunkebera nga nina olubuto. Oba bwali busiru oba butamanya namugambirawo. Bwe mugamba banange gayi yangamba togeza n'okwata ku lubuto lwange lubeeko ndwagala mbeera nayo zaala omwana wange. So far so good. Anjagadde andabiridde n'olubuto alwagadde. Kati ekisinga okuneeraliikirizaamu ssente zange zonna ze ntadde mu visa eno kubanga visa ye UK osobola okuteebereza si nyangu. Ssente zigenze nnyingi ate ne taata wange yanteekamu ssente ze ate nga badda neesiga nnyo kubanga simanyi kyakukola saawa eno nange ndi stranded. Omusajja ono singa bunakeera ku makya nanjiwa nyinza kukola ntya? Singa keera ku makya nanvaamu nga ne visa obudde bwayitako nyinza kukola ntya? Kye kiyinza okuddako. Mpulira nga mweyo paati mbeera worried. Katata n'ekirala omusajja yangamba nti omukyala yamugamba nti ndi lubuto lwe sikyalina gye ndaga wendi ngenda kubeerawo era yantongoza ng'omukyala okwo akiveeko agume. Kati kino kyo kineeraliikirizaamu erudda ne ngamba ndi safe oba siri safe. So ndi worried. Simanyi kituufu kyakuzaako. Simanyi nakyo kyakukola. Lady Maria nkole ntya? Nga bwe mubimanyi ebyange nayogera mu kkono mwana omuwala ono ne muwa endowooza yange nze buli omu omanyi alina endowooza ye ne ndaba gy'alabamu ebintu okusinziira ku mbeera bwe yali egenda mu maaso. Era yanziramu n'angamba nti omusajja ono tebalina baana kubanga omukyala mukuluko ku ye naye ate omwami alina abaana abalala okuva mu relationship ye enkadde alinamu abaana babiri. N'agamba naye simuvumangako of which we nali muddiramu wayi ne mugamba nedda sigambye nti kumuvuma wabula verbal exchange n'ayogera nga naawe oyogera muddiŋŋanamu tekibeera nti okwo kuba kuvuma. Yanziramu n'angamba sobola kuvuma mukyala oyo muwa respect ye lwakuba nti ng'era wegambye omwami naye byaŋŋamba nabyo biba birala. Emboozi yaffe yagendera ddala mu maaso nze n'omwana ono kuba nalina omubuuzaako ebintu bingi n'okwongera okwogeramu naye truthfully okusinziira ensi bw'etambula. Bino bye bigambo byange bwe byatambula nga twayogerako ku red flags n'angamba yali talabangako n'emu ne mwebuuzaako ku nsonga z'abazadde be bayinza kiraba batya ne tukomekkerera nga mwana wa taata omu abadde mwana wa taata mami yafa nga akyali muto taata yamukuziza yabadde mama yabadde taata kano kaana ke kayagala okufa obufi era kaali willing okukolera buli kirungi kasobole okufuna future ennungi. Era bino bye byali ebigambo byange. Mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mwezi. Sina kye mbogerako, mbagala nnyo. Norecho, downloading a right now app. Essaawa eno, nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro, mbagala nnyo, mubeere bulungi, bye!